Essuula ey'omusanvu. Awo olwatuuka ku lunaku Musa lwe yamalirako okusimba ennyumba era ng'amaze okugifukako amafuta n'okugitukuza n'ebintu byayo byonna, n'ekyoto n'ebintu byakyo byonna era ng'amaze okubifukako amafuta n'okubitukuza, awo abakulu ba Isirayiri emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ne bawaayo. Abo be baali abakulu b'ebika, abo be baafuganga abo abaabalibwa. Ne baleeta ekitone kyabwe mu maaso ga Mukama, amagaali amabikeko 6 n'ente 12, eggaali erimu ly'abakulu 200 era 100 ente. Ne babyanjula mu maaso g'ennyumba. Mukama n'agamba Musa nti, kitoole gye bali, bibeerenga byakukola omulimu ogw'okuweereza ogw'omuweema ey'okusisinkaniramu, era onoobiwa Abaleevi buli muntu ng'okuweereza kwe bwe kuli. Musa n'atoola amagaali n'ente n'abiwa Abaleevi. Amagaali 2 n'ente 4 bye yawa batabani ba Gerusoni ng'okuweereza kwabwe bwe kwali, n'amagaali 4 n'ente 8 bye yawa batabani ba Merali ng'okuweereza kwabwe bwe kwali, wansi w'omukono gwa Isamaali mutabani wa Alooni kabona. Naye batabani ba Kokasi teyabawaako, kubanga okuweereza okw'omu watukuvu kwali kwabwe, baakusituliranga ku bibegabega byabwe. Awo abakulu ne bawaayo olw'okuwonga ekyoto ku lunaku lwe kyafukirwako amafuta, abakulu ne bawaayo ekirabo kyabwe mu maaso g'ekyoto. Mukama n'agamba Musa nti banaawangayo ekitone kyabwe buli mukulu ku lunaku lwe olw'okutukuza ekyoto. N'oyo eyawaayo ekitone kye ku lunaku olw'olubereberye yali Nakusoni mutabani wa Aminadaabu ow'omu kika kya Yuda. N'ekitone kye kyali sowaani emu ya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 13, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri. Byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane. Ente ennume envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa. Embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi era okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe. Ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Nakusoni mutabani wa Aminadaabu. Ku lunaku olwokubiri Nesaneeri mutabani wa Zuwaali omukulu wa Isakaali n'awaayo. Yawaayo okuba ekitone kye essowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 13, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri. Byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane. Ente ennume envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa. Embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi era okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe. Ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Nesaneeri mutabani wa Zuwaali. Ku lunaku olwokusatu Eriyaabu mutabani wa Keroni omukulu w'abaana ba Zebbulooni n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 13, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri. Byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane. Ente envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa. Embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi era okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe. Ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Eriyaabu mutabani wa Keroni. Ku lunaku olwokuna Erizuuli mutabani wa Sedewuli omukulu w'abaana ba Lewubeeni n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 13, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri.
byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, era okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Erizuuli mutabani wa Sedewuli. Ku lunaku olwokutaano, Serumiyeri mutabani wa Zulisadaayi omukulu w'abaana ba Simyoni n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 130, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omu watukuvu bweri, byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Serumiyeri mutabani wa Zulisadaayi. Ku lunaku olw'omukaaga, Eriyasaafu mutabani wa Deweri omukulu w'abaana ba Gaadi n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 130, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omu watukuvu bweri, byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Eriyasaafu mutabani wa Deweri. Ku lunaku olw'omusanvu, Erisaama mutabani wa Ammikudi omukulu w'abaana ba Efulayimu n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 130, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omu watukuvu bweri, byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Erisaama mutabani wa Ammikudi. Ku lunaku olw'omunaana, Gamalyeri mutabani wa Pedazuuli omukulu w'abaana ba Manaase n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 130, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omu watukuvu bweri, byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Gamalyeri mutabani wa Pedazuuli. Ku lunaku olw'omwenda, Abidaani mutabani wa Gidiyoni omukulu w'abaana ba Benyamini n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 130, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omu watukuvu bweri, byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente envubuka emu, endiga ennume emu,
omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Abidaani mutabani wa Gidyoni. Ku lunaku olw'ekkumi Akiyezeeri mutabani wa Amisadaayi omukulu w'abaana ba Ddaani n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 130, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omwatukuvu bw'eri, byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Akiyezeeri mutabani wa Amisadaayi. Ku lunaku olw'ekkumi Pagiyeeri mutabani wa Okulaani omukulu w'abaana ba Aseri n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 130, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omwatukuvu bw'eri, byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Pagiyeeri mutabani wa Okulaani. Ku lunaku olw'ekkumi Akira mutabani wa Enani omukulu w'abaana ba Nafutaali n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 130, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omwatukuvu bw'eri, byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Akira mutabani wa Enani. Kuno kwe kwali okutukuza ekyoto ku lunaku kwe kyafukirwako amafuta mu mikono gy'abakulu ba Isirayiri, essowaani 12 eza ffeeza, ebibya 12 ebya ffeeza, ebijiiko 12 ebya zaabu, buli sowaani eya ffeeza sekeri 130, na buli kibya sekeri 7, effeeza yonna ey'ebintu sekeri 24,000 nga sekeri ey'omwatukuvu bw'eri. Ebijiiko ebya zaabu 12 ebijjudde obubaane, buli kijiiko sekeri 10 nga sekeri ey'omwatukuvu bw'eri. Zaabu yonna ey'omu bijiiko sekeri 120. Ente zonna okuba ekiweebwayo ekyokebwa 12, endiga ennume 12, abaana b'endiga abalume abatannamala mwaka gumu 12, n'obutta bwabyo obuweebwayo, n'embuzi ennume okuba ekiweebwayo olw'ekibi 12, n'ente zonna okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe ente 24, endiga ennume 60, embuzi ennume 60, abaana b'endiga abalume abatannamala mwaka gumu 60. Okwo kwe kwali okutukuza ekyoto bwe kyamala okufukibwako amafuta. Awo Musa bwe yayingira mu weema ey'okusinkanirangamu okwogera naye, n'alyoka awulira eddoboozi eryo nga lyogera naye nga liyima waggulu ku ntebe ey'okusaasira eyali ku ssanduuko ey'obujulirwa wakati w'abakerubi bombi, n'ayogera naye.